n'ansabira n'agamba nabane mbasabidde n'ate tumaze okusaba moloka kulipo akasembayo ndoze yali wiiki before wiki nga bbiri Becky ng'asonyiwa buli omu Becky yakwatanga essimu yange n'agiteekako nanga njala ku recordinga y'akantu koze fine recording n'asonyiwa nagabonabonaabwe nakola obi ne bennasobya bannange munsonyiwe n'abansobya nange mbasonyiye nammwe munsonyiwe Becky kumbe ndowooza yali atusiibula agamba munsonyiwe ngende mirembe yali atusiibula naye ndowooza bambi bonna si kiwa nti waliwo Becky yali asobeza ne abaamusobya Becky alina history gy'ayogera yayitamu waya ze baamukubangeza waya ze baamukubisanga amuli ze bamusiiganga amabwa ge yayinanga bwakunyumiza bamumala ku mazzi ekimu ssaawa ssatu ez'ekiro nasanganga biki alina obulamu bwayiseemu ngate bwemubuulira nkanti magi nti omwana omutongo myaka egasobola okuyitamu ne Becky ayise mu bulamu obwo nasigala nga alina amaanyi era ng'ayimiridde ng'agamba nti yenabiyitamu ngenda kusigala ng'akyaliwo era ngenda kubeerawo so life ya Becky ebadde mupeeyi bwenawulira dokita kyeyaŋŋamba maama ono sayagala mugamba naye nakanka nepera nga njulira nengamba maama omanyi olirawo ku Becky wange maama naŋŋamba naye olaga wa Becky omumanyi ayagala ggwe era agenda kukabira ayagala ggwe naye nga nze maze okulaba byendabye nebyempiseemu ne Becky ekiddako saagala kiraba nampira saagala kulaba mume kya Becky ng'azikira maama naŋŋamba nemugamba omanyi nasuze nti ennaku bbiri nsaba mpumulemuuko yimirira abeerawo ng'atesita ekiro nze mpumulemuuko emisana nze nkole ki ntandikire awo gwe naawe okole ki ffe tukolanga mu ttanisi ng'emisana mba nzunga gende ntwala samples noonya sino noonya eddagala maama ng'awumuddemu ekiro maama nga yabeerawo nange nempola ki nempumulamu naye ekiro ekyo saagambugamba nti maama ekikyegate kyamulina maama nemulekawo nemugamba Becky mugambe tali ali wali era olawobudde nenga Becky omanyi kampumule maze nakubiri yali ategeera omwana oyo ngaliko omuntu omukulu era nga yagala ekintu munnyonnyole tomalaga era bwe navanga nga sinnyonnyodde mwana asobola okubagamba agamba Becky alaze lwaki taŋŋambye gyalaze nze ebyokuzibukalako nga bikudduka sibyagala asobola ng'amanga gyalaze nga tannaba kubaako na gyalaze so Paul nagamba Becky ngenda kwebaka muwali jjajjawo kabeerewo agira akulabirira Jjajja yankubira essimu zasanga muna yankubira essimu emirundi naye wakubira essimu engalo nga zikankana nga manyi kyaŋŋamba walabira n'ekimu kitegeera nankubira essimu namuga jjajja kiki naŋŋamba nejangu olabe Becky akuyita ataawo akuyita namuga Becky ampita bera nomala niga nga Becky akyali mulamu naye nga Becky ataawo akuyita naye bambi Becky yali alwana kinamize nti yali asamba yali asika obusemba Becky yataawo okuva ssaawa nga 4 ekiro kyonna kuba bukya jjajja nemugamba jjajja wendi ndi wano naŋŋamba oliwa naye nga manyi ki kyampitira era najja nenyimirira ebweru wa woodi nentuula jjajja nga alimuna ne Becky n'azikirako kuba omulanga n'akaawa omwana wange Becky yatakyassa natuula bwe nti naye amazima simanyi gye najja buvumu nafuna obuvumu nenyingira munda Becky nenyingira oxygeni nemutereeza nemulira Becky ogenze nti kale kireka ndowooza olugendo lwebadde naye nga sinaba jjajja ono kazindalo okufuna ekyabagamba ku Becky kyesinga muli okwebuuza ebibuuzo nna bingi mbuziko ebibuuzo bingi abantu naye sijja kudda mu bibuuzo nti Becky waani Becky ani amuzaala nga yali akufaana biki ne bwe nasanga omwana Enaku street enkya omwana yenna ewantu ng'ali mu mbeera ki sifaayo Becky abali teyitaaga ssente yeyitaaga mukwano omwagala nakumubeerawo so kyembagambye ebibuuzo bingi naye kyembuuza Katonda kyensembera nga mbuuza Katonda mugamba nti Katonda kyenkoze nkikoze simanyi bwe nfeerinze ne bwe nfeerinze ku mwana ono Katonda ansonyiwe I had promises eri omwana ono nnyingi nnyo tezisobodde naye wonna weemereddwa Mukama ansonyiwe wenkoledde ensobi wonna ndi muntu nange ensobya Mukama ansonyiwe ne Becky naye nkusaba n'enjo wange ng'owummula kyonna dali kyesikoze nsonyiwa abantu bange ebyokulya n'embigula n'otabirya nendeeta ekirala naga ekyenyaakire nagamundeta ennyama nensirika nyingo ennyama nanjala bijanjaalo nebyo siziyina naye kuba amasomero n'abigamba mu ebijanjaalo Becky enjo wange bambi kyesisobodde nga ddadiwo
jajja kyatasobodde emikono gitasobodde kufundraisingira abantu ogenda mu corporation ye India kukola ku mabogwe kyonna tubadde tugezaako tuli bantu. Becky ojja tusonyiwa enna gy'oli naye ndowooza obadde okirabye nti okwagala okufunye era ababadde bakusiime nga bakwagadde kyonna kikibadde Mukama akuwulize eddembe enjo wange Mukama akuwa omukisa. Mbadde nsaba mukadde ono mukadde kale mukadde Bambi tajja kusobola kugeramu nammwe. Mbadde nsaba manager wa Kalya Kosi nga tannatuuka naye atuuse. Mbadde nsaba ajje Bambi ajje ayogereko management Kalya Kosi nasonyiwa. Omukulu ono kakozesa Muzungu olw'ensonga Oluganda ng'olutoolo agwamu lukwe. He's my boss at Kalya Kosi, the general manager at Kalya Kosi. He knows Becky in and out because when I could running up and down from Kalya Kosi, running for Becky and all that, he used to ask me about Alan. In fact, there is a name he always calls me. He said, but you, man, what are you? You are something I don't understand. You're beyond what I understand. So, but he has been there. Galami Mbela Jimtamone Becky used to notice when he says, Alan, call me in case of anything. You need help over Becky, just give me a call. I used to call him at any time of hours. There are times I used to run in the middle of the night. There's one time he told me that I'm phone mad because of that. Girl, I see you running up and down. What's happening? I told him the only thing that makes me run up and down is because when you see me running up and down, you know Becky is not well. So he's the manager at Kalya Kosi, Mr. Collins Tanga. He's letting our word. Thank you, Alan. Condolences to Becky's family. It's unfortunate. Sorry, like you said, I can only speak English. But on behalf of Kalya Kosi, we are here to condole with the family. And it's sad that we have to tell Becky goodbye. We had a lot of hopes. Alan can attest to that. I used to tell him every day that this girl will push beyond any human's expectation. And the timing is here. God has done his part, and I think Becky's purpose as well has been fulfilled. She has touched so many hearts, and if anyone is here who has not been touched by Becky's story and how she has lived her life, I don't know. But on behalf of Kalya Kosi, our condolences to the family. Kalya Kosi has come to show its togetherness with the family of Becky, and also to see our best can be done. We will pass on our condolence message to the family through Alan. All in all, thank you very much for showing your appreciation and your togetherness with Becky through this hard time with the family. Thank you very much. Thank you for your that's the manager Kalya Kosi and his team. I think thank you. Bane ka nsaba mnebaze ku bantu. Bane nsaba mbebaze okusembayo. Munzikirize mbagambe nti mutima wafukamidde. Yadde mulaba nyimiridde. Bane Becky mukoledde bingi. Becky muweereddewo. Mukoledde bingi, muweereddewo mumwagadde. Nze mbadde sobola kukushinga Becky bwenti up to this time. Kireka singa nsobola okukushinga singa Becky yafala ku mwaka omwogera. Maybe because of fear abadde mwagala. Becky abadde asurvivinze adde after adde n'abeerawo. Bane mwebale nnyo mwebale kwagala Becky. Mukama munaye mujje, munaye mutodde abakudizeewo, abaddizeewo bane mwebale nnyo. Mwebale ddala kwagala Becky. Famire yange mwebale kukkiriza. One time bambuuzaako naye ggwe. One time buze bambuuzanga famire yange naye nekiranga batuufu okubimbuuza. Naye ne mwebale kukkiriza Becky. Ate time etuuse ne mwagala n'okunsinga. Nammwe abali wano. Waliwo abamu kubakwira amasimu nga mwagadde Becky okunsinga. Simanyi wanze. I don't know why I'm not even tupulira nti seetaaga nakaaba. Naye nkimanyi from here ekigenda okunkola kubanga essimu yange naye ebijjuddemu kyeganagera mu gaale yaayo naye mpulira saagala kaabira Becky. Njagala kucelebratinga life ya Becky. Naye mwebale nnyo bannange, mwebale ddala kumira baze bange, mwebale nnyo okuriza mwana ono kuba tubadde naye ebbanga lyonna. Ke nafunanga nga kasharinga ne Becky awamu nammwe naye nemukiguma negamba it's okay. Omwana kawe tumege Becky asabadde ngaabeere. Kwadde mwebale nnyo, mwebale ddala Mukama wenna abawa omukisa ng'abagizeewo. Thank you very much, Alan. We are remaining with very few speeches at the moment. Tutangira bakuru baitse mu Bendema, our deputy mayor,
for Porto Tourism City, the Kuja Honorable